mbegayirira nga basaba tova kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president musajja wattu obigenda maaso ayinza okukwata bikola ki tabimanyi batuze ku bijja byaffe kubanga ekigwa kyaffe ng'aba NUP kya people power kyaki basazeewo nga basaze tetujja kwogera bingi ku nsonga eyo naye olw'okubeera nti ekibiina kyaffe maanyi g'abantu kaakati tugenze mu kkooti yaki kutuwa Fredi Nyanzi sebo osulawa mu Kawempe South nzigenda bewo tukoye naye Kawempe South muyitiridde nnyo tujogajoga bannanga abannabyabufuzi mulekerawo olugezigezi bannanga lwatuleetera munyagwa n'atufumbafumba n'abulawo kasita obubaka bwange butuuse eri bannannyini nsonga naddala Nyanzi ne Luusi Bongoya ababadde bafuga akalulu kyange. naye aji nkuwulira ebigambo bino aji bw'ogaana okujja independent nga tukusabye n'ogaana tugenda kukuba mu kkooti tukuwaabire bwe tunaakusinga omusango ogenda kulirira sente z'otamanyi n'essomero jja ditunda nga nkulayirira nga okutya Allah ffe tujja kuwaabira mu kkooti nga bw'otulaba wano ffenna tujja kutwala mu kkooti naye sala ekintu kimu agikomawo weesimbewo ng'omuntu omu atuyamba buyambi okubeera mmeya waaki w'e Kawempe era tumusaba ssebo tujja kulwana tujja sinziira tulabe ng'ojja mu ggombolola awo ebizibu bingi nga bembagambye tibingi ebiri ku ggombolola awo bonna naye nze otya okuŋŋamba nti sirina gulawundi so eyo ensonga y'emu gyetwavuddeko ffe ne twegayira Haji Latif ne tumugamba amaanyi gali mu ki mu bantu era ennono yaffe eyo tukyagiriko tegerekese bulungi tetuva ku mulamwa era tukyali ku ki ku bantu kiri kabonero buki bubonero so akabonero tukaveeko tudde ku maanyi g'abantu amazima mujagala bamaki maaso eyo so tukooye abakulembeze abajja mu Kawempe nti beefuula balumirwa Kawempe naye nga tebagirumirirwa toyinza kuba na mmeeya nga yeefaako yekka nga tafa ku bakansala be mumbuulire amaka ga mmeeya wano mu Kawempe mumbuulire nti twakyalako maka ga mmeeya kugombola ge maka sobola gamba kansala ow'ekitundu loodi kansala n'omuyita n'omugamba genda ku LC ey'okusatu oba okwataawo tiketi wano tugenda kuleetawo gwe tujja mu Kampala Central ajja akiikirire wano nga balinga abagamba bannakawempe muli basiru temwazaala baana basobola kulembera bitundu byammwe bannaye tukooye akamanyiiro tukooye ejjoogo mu Kawempe era singa nga bwe twabadde singa bawadde munnakawempe ne bamuwa tiketi n'alizza emabega we kuba kaakati guno omupiira gwa ggwanga si kiraabu mu Uganda Crane tosobola kuleetamu muzannyi wa vira nga mukongo n'omugamba jangu osambira ettiimu ya ggwanga Uganda tekikkirizibwa mu mateeka kitegeeza nti bannayuganda be balina okukola ki ogwesambira yadde nga omukongo asambira mu vira ng'asambira wano mu Uganda bamugamba lindako osamba egyewammwe kati owe Kampala Central genda osamba erigiya mu Kampala Central eyo mu Kawempe North girekera abaaki abakawempe North guno omuzannyo gwa ggwanga era mbategeeza nti wali muwe Kawempe South ne tumugamba bw'ova kugombolwa tukutwala mu parliament nakkiriza kyatwewunyisiza ate okulaba nga wamatudde Nyanzi mu Central nga bye mu Kawempe mwatalina wadde omuzigo Kawempe South mulekerawo okutumanyiira bannange Kawempe South noseno simumanyi naye Kawempe South muyitiridde nnyo tujogajoga bannanga abannabyabufuzi mulekerawo olugezigezi bannanga lwatuleetera munyagwa n'atufumbafumba n'abulawo yapangisa ennyumba ewambawo kati kifuluko taliiwo ne mutuleetera Kasiibwe Bashiri n'atuyirawo omubiri ogw'ekiwani tetumanyi abeera kakati mwagala kutuwa Fredi Nyanzi sebo osulawo mu Kawempe South nzigenda bewo tukooye bannange mutusaasire ffe bannaddiini oluusi ebyobufuzi bino mugenda ne mutugamba tetuyingira byabufuzi mubijjawa
mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba addiinu diinun wa dawla, ebyobusiraamu kusaala na byabufuzi. Muleke kutufuula ffe bafala kubeera ku misaalo nedda. Allah yatugamba wala tansa nasibaka mina dunya, temwerabira mu nsi muno abasiraamu mwinamu omugabo. Kakati ffe muddira mutemu akoli awagalamidde jjajja Nuhu Mbogo Kyabasinga yalwanirira obusiraamu wali ku Masiro, n'oteekawo Josefu ne Saara Suzani bakiikirire, n'ojjawo Saara ne Akiramu Kalisa, n'oleetawo Suzani, n'oleetawo Josefu. Serunjogi abasiraamu twakola ki ya Rabbi Mungu? Bannange bino si byakusosola, ffe twaleeta Serunjogi ng'abasiraamu Sheikh. Serunjogi twamuyisiriza resolution Kawempe Etwale ne tumugamba togenda kuba lukuŋŋaana ku kisaawe ky'Ewambogo. Tagenda kulinnyawo essaawa zino abadde agenze mu Lufula okukuba abamu mu Lufula abakinjaaji bamugobye mu Lufula y'Okaleerwe. Bamugobye mu Lufula y'Okaleerwe. Serunjogi togenda kuddamu kujja mu dduwa zaffe wadde mawuledi wadde emizikiti twakugobye. Nze njogerera Etwaliro e Kawempe mu ofisi ya Supreme Mufti Yakubu Nsubuga Haji, nze nkyali Haji mupya. Nze mbadde nsoma edduwa za Nuupu mubadde mundaba awo ku kitebe okubeeka mwokya. Nze nagamba Kyagulanyi tukusaba ku luno Kawempe South totuleetera bacuba. Baganye okuwa mwana Muhammad Nsubuga mu Kigundu zone awo bamuganyi. Loyise Mbogga batandise okusala ebifaananyi bye byonna mu Kawempe. Nyanzi sebo beera serious Sheikh. Twala omukisa guno okubagamba Kawempe ng'Etwale Serunjogi sebo tetwakusosodde kuba ffe twakuleeta, wakuvudde ku ndagaano ya Muzaata. Senga Muzaata abadde akyali mulamu waliremedde mu ntebe y'eggombololeyo Serunjogi? Wallahi billahi tallahi teyalize. Serunjogi talina kipande kya byabufuzi nga solo kadineti kyasimbye mu Kawempe North ne South. Tatimbye ekifaananyi abadde akimanyi tadda. Naye omuntu eyamulemeza mu ntebe Chairman Nyanzi daye kama ocha waliwo obufuga sebo. Firebase eno si bana bino ebintu si bya Firebase Sheikh, bya bufuzi bya ddala. Ngamaliriza muyiza mutyoga matono overstay aluddewo. Serunjogi batandika ebyobufuzi n'omusajja ono tosiga temanyi byafaayo. Serunjogi yabeerako kansala kugombola mu kiseera kya Haji Medi Mulagusi mituma 5 eyawummula. Nesawa zina akyaliko ne Serunjogi nawe oli mukadde ssebo. Kati ono omusajja laba ekirevuze musinga n'obukadde talina nanvi. Ngono kakati mu abasiraamu mubadde ki? Ono oyinza okumujjambya obufuzi ky'okulaba mujja kubeera nnyo emabega babawengako obuwina kubakubira nduulu. Abantu be muzimba kati mugambe Serunjogi yaba abeerawo. Mugambe Alhaji oyo road mayor nti oluddewo vaawo. Bannange mwe mulaba Museveni agoba Moses ali awo. Omusajja akankana ati naye amulemezaawo. Haji Moses mwe mulaba avaawo. Museveni amanyi abantu be bakahinda otafiire basajja be. Namwe abantu be muleeta nti oyo akaddiye. Ono omusajja yaweereza North. Mu South tetukulabangako sebo. Mu South tugenda kuleeta inshallah. Naye ebirowoozo byonna ebizze ebiri wano byonna tubiwulidde. Era twagala okukola ki? Okubeebaza. Naye ebirowoozo byonna ebizze bibadde bigamba kigambo kimu. Maanyi gaki g'abantu. Maanyi gaki g'abantu. Abagamba Latif Ssebaggala Sseŋŋendo oba oli otya tukusaba ojje ku bwa mmeeya. Mulina opapula bwe mulina abali mu tenti. Njagala opapula obwo buwanike. Njagala buwanike manifesto ezo zonna waggulu ng'okuba Kalulu. Abagamba Latifu kyangu. Abagamba Latifu kyangu Kalulu kaluwa. Njagala okutuusa okwetonda kwange eri ebibiina ebirala byonna ebiri ku ludda oluvuganya ebibadde byagala okumpa kaadi bannakawempe empya bagambye sigala ng'oli bwannawundigina independent. Okujjako mbadde ebibiina ebikola ki? Ebivuganya. Era nembadde mbaka palamenti ebimu embadde nga nzija nga independent era nga mumanyi Latif Ssebaggala kwakola ki? Kwali.
okubeera mu palamenti emyaka 2 ng'ovuganya President Museveni obanga akutte eryando eryaka ne Latifu yali nyweza emyaka 10 abantu babadde mu palamenti emyaka 5 emyaka 4 ne basereba ne Latifu Ssebaggala Ssengendo asigadde akyali ku bbala lye n'ekyo basaba ne bannyabo mwekubireko mu ngalo olwa decision gye mukoze. Kawempe bonna abashiikiriddwa nga bamaze okusalawo Latifu ajja ku independent bino wammanga njagala mubimanye. Ekisooka bassebo ne bannyabo bwe tudda ku independent tuba tuzze ku bijja byaffe kubanga ekigwa kyaffe ng'aba NUP kya people power kyaki kaakati wabaaga bannaffe basazeewo nga basaze tetujja kwogera bingi ku nsonga eyo naye olw'okubeera nti ekibiina kyaffe maanyi g'abantu kaakati tugenze mu kkooti yaki n'olwekyo olw'okubeera nti ne mukama waffe tetwandimulabyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebibiina byonna yabirekawo najja ng'ali independent n'akola ki n'olwekyo basebo ne bannyabo njagala bakakasa Latifu Ssebaggala Ssengendo ajja kukolagana n'ebibiina byonna ebyo biri ku opposition mu mbeera zonna mu lutalo olw'okunyweza Kawempe ng'ali mu mikono gyaffe aba opposition. Ekyokubiri Latifu Ssebaggala Ssengendo ajja kusigala ng'awagira President we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kusigala nga mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba President bwaki n'ebifo ebisigadde owabadde obutali bwenkanya tujja kubeera nga tutambula nga ffe bwe bakozeeko obutali bwenkanya mu mbeera efaana bw'eti. Amaanyi gammwe Mukama Katonda gagenda okwolesa ng'ayita mu kalulu ke mugenda okumpa insha Allah. Njagala mumanye obuwanguzi bwa Latifu Ssebaggala Ssengendo buwanguzi bwaffe era ofiisi yaffe insha Allah Mukama nga akkiriza ejja kubeera nga nzigule eri buli muntu yenna. Bino mpa obweyamo buno nga tuli maka ga mukadde waffe wetukulidde webatuzaalidde wetugenda okuziikwa. Nakyo bassebo ne bannyabo mbasaba buli ali wano saagala weematize nti kiwedde Latifu yawangula dda mbiwulire eyo bannange mpaka ku ssaawa esembayo omuntu ne bw'obanga omukuyeza olwaleero n'atakkiriza togwamu maanyi ayita omugulako olutalo. Emyezi 4 okututunda bannange kujja kuba kutumala kubanga gwe mutunda atundika ate nga olwedde mwamutunda dda. So n'olwekyo kati kutegeeza abantu nti si byagamba nti wolaba ambuleera tiikinga ambuleera twagikanyiza eri ku mutwani President gwetaka awo tetwawukana naye ku bigambo ebyabalala tumala kweroboza. Bw'olabira ddala ng'oyo ambuleera alina amaanyi g'abantu naye bw'olaba nti weetegereze olyoke okole ki otiikinge taka ne toyinza kujja muntu gy'omugje nti Semenya Hamudani Semugomba n'omujja mu Kampala Central nti omuleete wano ekisaasi ng'aba kisaasi n'ekyebando ab'ekikaya batalina baki ebyo twabikoze eki twabiganye. Tulina munnaffe Kizito Ramadhani bwayise wano wali awo bakulabe naawe kaana kambaata akeeno akeffo si kennansana kano kaana kambaata kebwayise. Tulinawo Naluvama Adija naye wali wano wa information w'ekikaya wuuyo awo naye ababuuzaako. Tulinawo Luvama, tulinawo Nakawungu Saala kansala waffe Kawempe tweyo. Tulina mukyala Luguma Aisha w'Emulago Arua wuuyo awo. Tulina Nakibuule Shakira w'Ebwayise 23 wuuyo awo. Tulina Lubega Eliabu wuuyo awo. Tulina Nampijja Florence wuuyo awo. Tulina Ssebaggala Ismaili wuuyo awo w'Ekanyanya. Bwe tugenda yakisembera tulina Namutebi Aleni
wa Mulago bwayise tulina Mulinda Halima we Makerere n'olwekyo waliwo okusobozebwa kunene waliwo okusalimozebwa kunene tebakkiriza abantu tuwerekera tebakkiriza abantu kola ki naye bena tujja biyitamu enteekateeka egenda kubeera bweti tetujja kujeemera amateeka ga byakulonda n'amateeka ga poliisi n'ebiragiro naye tebagaana abantu kukuŋŋaanako n'olwekyo Latif Ssebaga Sseŋŋendo ofiisi zaffe ez'akawempe empya muzimanyi aweekanyanya ku gaazi maaso ga gaazi nga wakava Kamwesi awali ekipande ekyaka obulungi emisana n'ekiro okuli nze ne pulezidenti wange. Kaakati tujja kubasaba abasaba ne bannyabo abanaabasobodde mu mbeera yonna mujja kujja mutusiibulireko mutulabirekaawo era bwe tunaava eri tujja kudda ku kitebe kyaffe kya ofiisi twekuliseeyo mu mbeera zonna. N'olwekyo abanaabasobodde ku makya essaawa emu ebasaale nga mutuuse ku kitebe essaawa emu ey'okumakya illa shafaita n'abalwadde muffe Allah basuuse tukusaba otusuuse endwadde za fitina otunuuse endwadde z'ensaalwa tukusaba Allah otuwe okwagala n'okwaddala tuleme kwenya Haji Latifu wallahi ku kalulu tumuweere eddala akalulu ak'amazima wetunaaba tetukoze bunavuusi mbalayira serunjo gy'amaanyi toyina sheekhe tugenda kukuba muzikiti ku mawuledi ne ku buluda tojja kuddamu kuwangula insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Abaye linako basa yayo aliki Adda eddoboozi ly'eggomba.